Olunaku lw'eggulo Minisita Echweru yatuuseko mu kitundu kino okwetegereza embeera abantu mwe bali oluvannyuma lw'amataba agabaleka nga ge bakaaba ge bakomba. Ng'oggyeko abantu okufa, ebintu eby'enjawulo omuli ebirime, ennyumba ssaako n'enguudo byayonoonebwa. Minisita Echweru olunaku lw'eggulo yakubagizza ab'eŋŋanda z'abantu kati abaweze 15 abaakafiira mu mataba gano era n'abaddukirira n'akawunga, n'asuubiza okuwaayo sanduuko omw'okuziikibwa abaafiridde mu mataba. We might get culverts to fix some bridges that have been washed. We must get blankets for people who have no homes now, but that also will not solve the problem. But we are going to do all those. Minisita ategeezezza nga gavumenti bw'egenda okusomesa abantu ku nnima ey'omulembe naddala mu bitundu by'ensozi nga kino kijja kuyambako mu kukendeeza ku bulabe obw'amataba. The major thing is, can we fix the challenge in the hills so that Mother Nature does not continue to exhibit this kind of fury?